bulungi ebya fake Fameica maama we ne taata we bali mu kubeera nga bapookya ku ndiri. Allan Okello avuddeyo okubeera nga ategeeza bannayuganda obulumi n'ennaku gye yayita maama we bwe yali nga amaze okubeera nga afa mu nsonga z'eddogo n'amala n'omwaka mulamba nga tasamba oba nga takoona ku kapiira. Kyokka ate n'ebyomukunja Atasera okubeera nti ekiro ekibamukubako essasi nakyo ate kibbulukukidde mu nsonga za ddogo. Agamba yandiba ng'alima Namakula naye omwana Omukunja Atasera nkwaniza nnyo wano ku SMX Media nange MSMX wano tuba ne updates buli lunaku buli kiseera story egira tugikolera esinga okubeera ekikulu nti stories zaffe tuzikonvertinga nizibeera nga ziyoka datawo aleme kubeera ng'agenda mu ndika nkusaba subscribing onyigene ku notification bell tujja kukola mu misinga updates naddala nga zino. Enda kuwa story 3 kasooka tujewo ya fake Fameica bambi asaba buli munnayuganda yenna waali asobole okubeera nga amuteekamu ssaala obweraliikirivu alimu bakadde be ababiri maama ne taata bambi bonna bali ku ndiri. Omanye ekyo kitegeeza okubeera nga taata ne maama bonna at the same time bali ku ndiri ojjanjaba ono ojjanjaba ono ojjanjaba ono ojjanjaba ono. Kyokka ng'ejje bali bakulu na bakulu wandisanze oba maama yajjanjaba ku taata oba taata yajjanjaba ku maama naye kati bombi babiri bambi balwadde. Asaba mumuteeke mu ssaala bakadde basobole okubeera nga basuuka. Obutambi obusigadde kambukuteeko nawe osobole okubeera nga weerabirako ku story ya Allan Okello wamu n'Omukunja Atasera. Gwe tolaba jjajja nga kyagala kuwabika bwabisi. Kiringa ekigenda okuwabika. Kati ebyessasi biyinza ba amasasi gaawonye nga Saimo yakirimu omunene w'ekibuga. Oba alima Namakula naye nabo tebatudde. Oba owulira eryo likyali ssasi. Eryo likyali ssasi. Manyi ffene munnaku tusanyuka. When I lost my mom, I went into depression. I stopped playing football for over a year because I was thinking life has ended. Everything is ending there because I loved her so much. I went through a lot when I was in the village with her. So she did so much and she got sick. The reason why she got sick, I think that's another day, is another thing to say, because it is all about traditional things and all that, about all that belief of, she was killed and all that, and it was all because of me, because they were also doing that thing. I don't know, I can't bring it up, but sometimes I just wanted to go that way, and yeah, but today... Do you mean witchcraft? Yeah, something like that. It's all about witchcraft, something like that. So she was killed, she just didn't die. That's how it's, they say.